ng'ogamba nti olulimi lwakozeseddwa oba lwataddewo enkyukakyuka. Enkyukakyuka ki mu lulimi? Nti osobola obutakkaanya na bya Ukraine oba na Zelensky naye ne mwawukana mu kusaŋŋanamu ekitiibwa nga buli omu assaamu munne ekitiibwa so si kulengeza na kulebula ekyokulabirako nti bwe yayogedde ku Zelensky n'amuyita nakyemalira nti kubanga ekisanja kye kyaggwako mu Meeyi w'omwaka oguwedde jjukira yalonda 2015 ekisanja ne kiggwako. Naye Donald Trump akimanyi nti ssemateeka wa Ukraine tosobola kuteeka kulonda nga waliwo masholo. Ukraine eri mu lutalo, eri mu masholo, akalulu kalina kutegekebwa nga masholo evuddewo nga wayise emyezi 6. Kubanga bwevaawo ebyokuteekateeka bingi oba onootegeka okulonda. Ye ssemateeka. Era masholo ebaddewo ebbanga lino lyonna eri olutalo. So kakati osobola okukolokota omuntu nti bye tukuwadde ebyokulwanyisa obikozesezza bo. Walemu okuteesa ne Putin ne kivaako olutalo kuba Trump ebyabadde ayogera. Bibaddemu eggumba okuva eri emabega kuba olutalo bwe lwabalukawo bwe bubuluti yaneenyezaawo Biden ne Zelensky naga nti obunafu bwamu bwe buvuddeko olutalo. N'olwekyo ye ng'alowooza nti singa yali president yali embeera eyo asobola okugitangira ng'ayise mu kwogera. Kakati ekyo teri yali asobola kukiwakanya. Naye kati bw'atuusoga nti dictator abakulembeze ne bamwambalira ku lukalu lwa Bulaaya Keir Starmer ow'Obwongereza n'Obufalansa kennyini, Sweden abakulembeze abawerako n'owa Germany kennyini nga baga nti ekyo kikafu era abamu okumwambalira ne baga nti bw'oba oyagala okwogera ku nakyemalira omutuufu yogera ku Putin mukwano gwo. Weetegereze ennonde yadde okulonda kubaayo naye ennondebwa gy'alondebwa bw'oba oyagala kubeera mwenkanyi ng'oyagala okwogera ku bannakyemalira ono aganya okutegeka okulonda olwa masholo eri mu ssemateeka n'oli ategeka okulonda ng'abamuvuganya tebeetaaye ku bombi ani nakyemalira. So kati ekyo nakyo kibatabudde. Ekirala bw'atandise n'okwogera ebigambo ebifaanagana nga Trump yaali mu kusoma sikuriputi y'Abarasha kubanga waliwo kye tutera okwogera wano nti olutalo bwe lubalukawo amazima ge gasooka okufa. Kati wabeerawo ebigambo nga bikozesebwa buli ludda okufa eby'olulala. Kaakati kubanga n'ekyo ekyobwa dictator okuva mu Meeyi w'omwaka oguwedde Russia yebadde ejja ekikozesa mu biwandiiko ti n'ekisanja ekyo kyaggwako dda lwaki totegekayo okulonda era Putin yazaakiremerako ne mu birowoozo bye ku nteeseganya aga nti bwe tugenda mu ceasefire nga tetunnaba kuteesa ku kirala wasooka wabeerewo okulonda Ukraine efune obukulembeze obupya mufunze Zelensky agende wajja obukulembeze obulala ebirala babiteese nabo. Kakati talking points za Ukraine Trump ze yewoze mu kiwandiiko kye yakubye ku mutimbagano ku kibanja kye. Kati ekirala bwe yayogedde n'omwana omuto kyamanye nti si kituufu nti Zelensky abantu bamukyayi olw'obunafu approval rating enekka ne ku bitundu 4 ku buli 100 4%. Kati ekyamazima kiri nti approval rating ya Zelensky esse kubanga jjukira yalondebwa n'obuwagizi bw'amaanyi bwe yava mu katemba gye yali akoledde erinnya. Era programu eyo twagikola wano obuwagizi yafuna bwa waggulu approval rating ng'eri waggulu n'olutalo olwatandikira ng'eri waggulu. Esse nene bwesse tetuuse ku bitundu 4 ku buli 100. On average bw'otunuulira polls ez'enjawulo mu Ukraine kizibu okusanga poll emuwa below 50%. Kati Trump bino tiyabyogedde nti statement gye tutera mu mawulire okuyita off the cuff kyoba bakuwadde speech nobako ebigambo byeyogera ebitali mu speech. Mu bintu bye yakubye mu kyapa yagenda nti approval rating ya Zelensky eri ku 4%. Kakati teri credible polls tayakoze poll ifaanana bwetyo mu ggwanga lya Ukraine. Kebaba bamanyiddwa
nti ebirowoozo byabwe biri nnyo ku ludda lwa Russia tebannafulumyako pole efaanana bweti era nekwanza programu ena tutandikireko ku lukalu lwa Bulaaya. Abakulembeze ku lukalu lwa Bulaaya bawandiikaganya ebisongovu ne pulezidenti wa America Donald Trump mu nsonga za Ukraine. Obuzibu buvaawo? Obuzibu obusinga buva ku ngeri Trump gy'ayagala okukomya olutalo luno. Ekyokukomya olutalo teri akiwakanya kuba amawanga ku lukalu lwa Bulaaya agaluwagidde nga gali wamu n'Amerika bonna bakkiriza nti balukooye mu bikolwa ne mu bigambo kiri mu giraasi n'okulonda okubaddewo mu mawanga ku lukalu lwa Bulaaya mu myaka kati ebiri egiyise kukulaga bulungi nti n'abantu ba bulijjo bakooye olutalo olwa Ukraine. So twali kubuusabuusa buli ludda lwagala olutalo lukome ne Putin azze akyogera Trump ne bwe yali tannawangula nti ye mwetegefu okutuula bakkaanya ku nsonga ez'okukomya olutalo luno. Naye abakulembeze ku lukalu lwa Bulaaya ekibatabudde y'engeri Trump gy'ayagala okulukomya nga ayagala okwogera obutereevu ne Russia bo nga tabataddeemu mu kuteesa okwo. Kati ekyo ekibatabudde kubanga bo bakirabanga NATO bwetonde bwawo ekimu ku bigendererwa byayo ebikulu kwali kusaanyaawo Soviet Union. Omukago ogwo ne gubeera gw'amaanyi Amerika ne banywanyi baayo ku lukalu lwa Bulaaya. Era ekimu ku bye basobodde okukola ebbanga lyonna kwe kwawula oba okusosola eggwanga erya Russia. Era Europe teyagala kulaba bukulembeze bwa Russia nga buteetera n'Amerika oba na mukulembeze yenna ku lukalu lwa Bulaaya. Kati kyobadde bakikoze okumala ebbanga. Obuzibu bafunye balaba munywanyi waabwe Amerika afunye president ayagala okugyawo enkola eyo ebaddewo okuva Ssematalo owokubiri lwe yaggwa. Kakati Trump nga yakajja mu buyinza kye yatandikiddeko kunoonya Putin ne boogera ku lukomo lw'essimu. Bwe bamaze n'asuubiza nti enteeseganya zigenda kubaawo, zigenda kutandika, zijja kutandikira Saudi Arabia, ate n'asuubiza tujja kubeerawo n'ensisinkano ey'ababiri Trump ne Putin. Mu ebyo byonna nga temulimu kwogera ku NATO, temulimu kwogera ku mawanga ku lukalu lwa Bulaaya. Baba badde batambula kiringa bwoba ng'obadde ne munywanyi wo muyina gwe muwalana. Kati ogenda okulira atandise okwogera ebikwata ku ye n'oli gwe muwalana gwe nga mu equation toliimu. Kati ekyo ekisoose okutabula olukalu lwa Bulaaya. Mu kusooka ne balowooza nti bigambo bugambo kubanga Trump amanyi okwogera ebigambo ebikolwa ne bikyukamu katono. Wabula bagenze okulaba ng'olukiiko lutudde e Saudi Arabia okwogera ku nsonga za Ukraine. Ukraine teyitiddwa eyogerwako, nabo bennyini tebayitiddwa. Waliwo Saudi Arabia kabakyaza Amerika n'eggwanga erya Russia. Kakati bukubirire kwe kutuuza olukiiko olw'amangu ku lunaku olwa bbalaza ne balutuuza mu ggwanga lya Bufalansa nga ekituuzizza olukuŋŋaana luno kubaganya birowoozo ku kiki kye bayinza okukola mu kiseera kino nga balaba munywanyi waabwe alinga abaabulira, naye nga okusoomoozebwa kwe balina ku Russia tekuggwawo, gweyongera bweyongezi. Kati baatudde okusala entotto kiki kye tuyinza okukola mu kiseera kino. Bwe baatudde basiza kimu nga nkuyege nti tetugenda kwabulira ggwanga lya Ukraine. Ekyo nno kye kyabadde ekyangu, naye ekizibu kyabadde nti temugenda kumwabulira, naye Amerika bwevaawo eddibu lyayo mu byokulwanyisa muli beetegefu okulijjuza. Mukakkana ng'abakulembeze batandise okunanaagira, era ekyo baavuddeyo tebakkaanyiza kubanga ne bwe baatuuse ku ky'okukkaanya ku nti singa bakkaanya kuteekawo emirembe oba endagaano ne bakola ng'ey'emyezi 2015-2014 walina okubeerawo amagye agaleetebwa okuva ewalala okujja okubeera ku mission ey'okukwasisa emirembe, peace mission. Kati era ne beebuuza ekibuuzo, ani mwetegefu okusindika amagye ge okukola omulimu ogwo okubeerayo si kuweereza byakulwanyisa mu Ukraine? Bungereza yokka ye yagambye nti neetegefu.
sawa minister waayo naye nayo negattako nti naye kijja kukola bulungi nga n'Amerika weeri abalala ne bagamba nti yetusobola okukirowoozaako naye tebeeyamye butereevu. German yo negamba nti ekyo tetunatuuka kukirowoozaako kubanga jjukira balina n'okulonda okwengedde Chancellor yalangirira nga bw'alekulidde ng'ebintu bitabuse kati ne balangirira okulonda okupya. Kakati okulonda okugenda okubeerawo e Germany ku Sande kulimu obunkenke bw'amaanyi nti ebibiina ebiri ku kye bayita extreme right ebitaagala bagwira ebitaagala kweyingiza nnyo mu nsonga za mwanga amalala bifunye ettutumu era ekimu ku bye basabiddeko obululu bagamba ebirowoozo bifaanagana ne Trump tetwongera kuteeka nsimbi zaffe mu lutalo lwa Ukraine. Kati wakyola nti Chancellor wa Germany yagambye nti ffe bye tetunatuuka kubirowoozaako ebyokusindika amagye mu ggwanga erya Ukraine. So bakkaanyiza nti tetujja kwabulira Ukraine n'ekyasinga okwetaaga singa America aba avuddewo ate boogeza birimi ekituuka kukimuwa. So bwe bweraliikirivu obuli ku lukalu lwa Bulaaya mpuliriza nga bwe nkunyonnyodde nti kweraliikira kw'amaanyi olw'ensonga nti European Union oba amawanga ku lukalu lwa Bulaaya gatambudde n'Amerika kitole okuva Ssematalo owokubiri lwe yaggwa era nga kumpi mu byokwerinda gali mu nkwawa eza America ne wabeerawo embeera nga kumpi bw'obaako gw'okutte bw'oga nti mbalumba America egamba nange oba onkoze ki oba onnumbye. Kati Trump alinga ekyo kyayagala okukyusa olwaliro era alina statement gye yakoze n'aga nti ebizibu bya Europe tulina okubyegendereza kyekyo lwaki Katonda yatuteerawo oguyanja ogunene ogwawula olukalu lwa Bulaaya ne North America teyakikola mu nsobi okuteekawo oguyanja ogwo n'olwekyo tetulina kwetikka migugu gyabwe kubanga ye n'abawagizi be aba Trump mu America balowooza nti nsimbi nnyingi ze boonoonera mu kukuuma olukalu lwa Bulaaya bazikozese mu kukuuma ensalo zaabwe abagwira n'abakukusa enjaga baleme kuyingira kubajjukira ensimu ya America zeeteeka mu NATO zeeteeka mu mawanga amalala kati nga mu lutalo luno. Kati Trump ne banne balowooza nti ensimbi ezo tuzikendeeze zidde awaka Europe naye twala obuvunaanyizibwa ku nsonga z'ebyokwerinda ezigikwatako. Kati kusoomooza kunene era olumu ku lupapula ez'amaanyi ku lukalu lwa Bulaaya baluyita Le Monde lw'Obufalansa bwe babadde bawandiika wakati mu kusika omuguwa kuno bo bagiise na rapture wakati wa Europe ne America nagaa nti tewali kubuusabuusa kati kye tulina olwaleero wansi w'obukulembeze bwa Trump ye rapture naye ekijja okugonjoola rapture eno ye Europe okukkiriza nti kyekiseera ezimbe ebyokwerinda byayo nga bisobola okugikuuma America oba weeri oba teriiwo. Le Monde bwetyo bwe yawabudde Europe nti ekyo balina okukikkiriza nti America ekooye okwetikka omugugu ogw'olukalu lwa Bulaaya. Kiri mu bannabyabufuzi nga bw'olaba Donald John Trump kiri ne mu bantu ba bulijjo kuba kati bw'otunuulira okunoonyereza okuze kukolebwa nga ne Trump tanawangula abantu mu America abakyakkiririza mu kusindika ensimbi mu lutalo lwa Ukraine bazze bakendeera okwawukana ne bwe baali ng'olutalo lwakatandika kubanga abamu kati n'ebirowoozo ebyawako eby'ebyenfuna ebitakwatagana butereevu na lutalo lwa Ukraine kati balowooza nti bivudde ku America kuwagira lutalo lwa Ukraine. So kakati kiki lwaki Trump alina n'obuwagizi awaka naddala mu kibiina kye kya Republican Party mu kkubo lino lyakutte okugamba nti Europe musaanye okwetikka omugugu gwamu. Kati ekirala ekibatabudde ng'oggyeko ekyenkyukakyuka mu polisi kuba waliwo ensonga enkulu ey'enkyukakyuka mu polisi ogwo tegwandibadde nnyo mutawaana naye kati n'olulimi Trump lwakozesa ate nalwongedde okutabula abakulembeze. 88.8 CBS FM.